Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe, agulumizibwe, atenderezebwe emirembe gyonna. Bayibuli etugamba nti ekisa kya Mukama kiba kijja buli nkya. Kwegamba buli lwe bukya nga tukyasobola okussa, kikulu nnyo okusiima Mukama Katonda oyo aba atukoledde ebikulu ebyenkana awo. Bangi abandyegombye okuba abalamu olwaleero naye nga tebakyayinza. Naye twagala okwebaza Mukama kubanga tukyali balamu. Era njagala okugamba kino nti gwe okubanga okyali mulamu tolina kyamaanyi nnyo kyokoze, naye ate Mukama akyakuleseewo olw'ekigendererwa. Mukama alina omulimu gw'ayagala okole, kulaba ng'obwakabaka bwe bweyongera okugaziwa, ng'erinnya lye lyeyongera okusitulibwa eri abaana b'abantu. 3 ABN TV kyeva kuteerawo programu eno ensulo ey'enkya ukiringa weewonga eri Mukama, oleme kufubutuka bufubutusi. Ekyo nno kye kiyinza okutwawula ku bisolo ebimu, nti ffe abantu bwe tuzuukuka tusobola okumanya nti tetuliiwo ku bwaffe, naye tuliwo olw'okubeera Katonda oyo atusaasidde. Mwattu n'ebinyonyi bikeera ne biyimba nga bitendereza omutonzi. Ate obuffe abaana b'abantu Mukama be yatonda n'atuwa okubeera mu nsi eno, okugifuga, ne tuba ebitonde eby'enkizo okukira ebirala byonna. Ffe baani abatayinza kugulumiza oyo eyatutonda? Kyova olaba kikulu nnyo gwe taata, maama n'abaana okerera ku programu eno ensulo ey'enkya okubaako omugaati ogw'obulamu gwe tugabana, okulaba nti olunaku tetulutandikirawo nga tuli bereere, naye tulutandike nga tuliisibbwa, nga waakiri tukkuse, nga Mukama atuliisizza, atuwadde emmere esobola ate okutandikirwako. Emmere eno etandikirwako obutandikirwa, era bw'oba ogiridde n'ogifuna ekyokulya kino eky'omwoyo, kiba kiguddewo bugguza emirundi emingi gy'ogenda okweyongera okutabagana ne Katonda, okuyita mu kuyiga n'okusaba okuyita mu lunaku. Tokoma ku guno gwokka, naye funayo ekiseera ne mu lunaku okulaba nga oyongera okutabagana ne Katonda wo. Programu eno ensulo ey'enkya ebeerawo buli lunaku ssaawa 12 okutuuka 12 n'ekitundu. Era njagala okugamba nti togisubwa, kubanga bingi Mukama byateeseteese okuyigiriza, nange okunjigiriza okuyita mu programu eno. Mwebezaawo enkya ya leero, Ssemambo Peter nga bulijjo, nsinziza Kabulengwa Sabbath School, ettabi erya Kampala Central Church. Nja kukusaba wonna wooli wewombeke tuwayo okusaba. Omulungi Kitaffe omwagalwa, gwe Katonda akira buli ekyegulumiza okuba Katonda, gwe Kabaka w'abakabaka, Mukama w'abakabaka, Mukama w'abakama, otenderezebwe ogulumizibwe. Ayi Kitaffe omulungi, tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde n'olw'omukisa guno ogw'okuyiga ekigambo kyo. Tuwa omwoyo w'Ayi Kitaffe atuluŋŋamye mu byonna bye tugenda okwogera mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Olunaku olwaleero tulina ekyokuyiga kiriko omulamwa gugamba nti ebyama ebitanyonnyolekeka. Ebyama ebitanyonnyolekeka. Ebyama bino bye biriwa, biri luddawa, era Mukama Katonda kikyayagala tweyongere okuyiga. Olunaku olwajjo twayize ku butonde, olunaku olwajjo. N'olwaleero tugenda kweyongerayo nga tutunuulira ebyama ebitanyonnyolekeka. Ekyawandiikibwa kyaffe
kwe tugenda okwetooleza ekyokuyiga kya leero tugenda kukijja mu Baruumi essuula esooka olunyiriri olwa 20. Abaruumi essuula emu olunyiriri olwa 20. Bayibuli egamba nti kubanga ebibye ebitalabika okuva ku kutonda ensi birabikira ddala nga bitegeererwa ku bitonde, obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe babeere nga tebalina kyakuwoza. Kwano gwange njagala okukkiriza nti owulidde bulungi ebigambo ebyo. Bayibuli etugambye nti waliwo ebyama bya Katonda ebitategeerwa naye nga birina kutegeerekekera ku butonde, omuntu yenna abulwe ekyokuwoza. Njagala okutegeeza mukwano gwange nti tetugenda kuba na kyakwewolereza obutategeera Katonda, kubanga Katonda atadde ebyokuyiga biyitirivu mu butonde bwonna obutwetoolodde. N'olw'ensonga eyo obutonde si kya buvunaanyizibwa kumala gabutunuulira nga bw'olabye nga bw'oyagadde n'obunyoomoola n'obuyisaamu amaaso. Mukama alina ebyama mu bwo by'ayagala okutuyigiriza nga bigenda tuyigiriza ku ye kennyini nga Katonda. N'olw'ensonga eyo twegendereze. Ekyennyanja ekiyitibwa Salmoni, ebyennyanja bino bisangibwa nnyo eri mu North America, kirina bye kikola ebyewuunyisa ennyo nti bwe kiba kinaazaala kitambula ebbanga eriwerako ne kiddayo gye kyazaalibwa gye kibiika gye kizaalira. Ako kawulidde bulungi. Kitambula ne kiva gye kizaalibwa ne kiva gye kiri ne kidda gye kizaalibwa okusobola okuzaala. Ekyo tekikwewuunyisa nti ekitonde ng'ekyennyanja tekisobola kwerabira gye kyava? Abaganda balina enjogera egamba nti wambwa teyeerabira yamwola. Wambwa teyeerabira yamwola, era ajjukirayo buli kaseera abeera akyalayo ko n'agendayo, kubanga amanya nti wano waaliwo ebirungi. Ffe ng'abaana ba Katonda tujjukira nti tuli bitonde ebyatondebwa. Olina w'otuukaawo mu lunaku ne weekubako mu mutima n'ogamba Mukama onsaasire Katonda wange nti ebintu binsobyeko, ntambudde nvudde mu kkubo ettuufu n'enkola ebyange naye Mukama onsaasire. Tulina ebyokuyiga bingi ebyekyama bye tusobola okuyigira ku bitonde bino. Waliwo ekyennyanja ekirala Longfin Eel, muvunuzi wano yakiyise eky'olugongo oluwanvu olulinga olw'eddobo. Ate kyo kiyinamu ekyama ekirala nakyo kyewuunyisa mu ngeri emu oba endala, nti ate byo bwe biwuga ne biva eno mu New Zealand ne biwuga ne bigenda mu Pacific Ocean ne bibeera eyo ne bizaalira eyo, naye nga kiwuga genda kubiikayo eri magi, naye nga mayiro ne mayiro ezisoba mu 1,500 ze kiwuga okusobola okudda eri okuzaala. Naye ate amagi kigambibwa amayengo gano gajja gagatambuza mpola mpola ate ne gagajja eri ne gagatwala mayiro 10 na 10 ate ewalala. Naye kiki tuyiga? Kiki ekyo ekifuga ebintu bino? Wadde bannasayansi batugamba waliwo amaanyi ag'omu ttaka ag'amasannyalaze ge bayita magnetic field, nti ebitonde bino eby'omu mazzi bye bigayambako okubeera nga bitambula okuva mu buuyi obumu okudda ewalala. N'ebitonde ebirala ng'emisota nabyo tugambibwa nti bikozesa amaanyi agafaananako bwe gatyo.
vibrations okulinga okukankana n'entambula ey'amaloboozi bingi nnyo n'ebirala ebintu nga obuwundo naye byennyini bikozesa vibrations kigambibwa nti obuwundo obwo tebulina maaso tebulaba naye bukozesa vibrations ne kadduka ku speed y'amaanyi naye ne katatomera kisenge kubanga vibrations ezo oba okukankana okwo okw'ebisenge kawulira ne kamanya nti kaakati wano waliwo ekisenge wano waliwo ekisiikirize wano waliwo kino bingi n'ebyewalula ku ttaka bwe bityo bwe bikola nebibeera nga kisobola okwewala ewali ekiyinza kiziyiza okugenda mu maaso ate n'okwewala obulabe kugamba waliwo ebyama Katonda byateeka mu bitonde bino n'engeri gye bikolamu ebintu bino ebitanyonnyolekeka ebirina okutusongera ku muwunzi oyo yabiwunda Mukama Katonda omu ow'amazima. Bwe tutunuulira obutonde butubikkulira empisa ya Katonda. Gwe bw'otunuulira wamma emiti egya buli kika emimpi emiwanvu eminene n'emitono simanyi kijja mu bwongo obwo naye nga gyonna bw'otunuulira bye gikola okubeerawo okulaba nti bitaapinga omusana ogwo ne guyingira mu bikoola ne bikola emmere nga bisisa amazzi okuva eri mu ttaka ne byegatta ne bikola emmere ate ffe abantu gye tulyako olabira ddala nti waliwo ebyama Mukama Katonda byateeka mu butonde byagala tutegeere tumanyire ddala obukulu bwe. Ensolo ez'enjawulo oyinza okugamba nti eno kapo bambwa naye era bw'otunuulira embwa nayo zennyini zirimu ebikula n'ebika eby'enjawulo ate n'obusobozi bwazo bwa njawulo. Bw'otunuulira abantu abakkala ez'enjawulo gwe teweewuunya omutonzi eyatonda. Bannasayansi bagezaako okulaba nga baleeta genes ezo obutonde endaga butonde ezo ne bannyonnyola eno bwekwatagana bweti nereeta kkala bweti na biki ebyo naye ebyo byonna teri muntu abirinako buyinza. Naye Mukama Katonda bye yayitamu n'ateeka ebintu bino mysteries ebyekyama ebiri mu bitonde bino ebirina okutusongera ku Katonda. Wamma bw'otunuulira ebikere waliwo ebikere bino bye bayita toads ebiseera bisinga ojja bisanga nga bibeera ku lukalu naye ekiseera bwe kituuka nga kyakuzaala byonna biddayo eri mu mazzi. Bitegeera bitya nti amagi gaabyo tegasobola kubeera malamu ku lukalu naye gasobola kuwona ne gaba malamu ne gakula nga gali mu mazzi? Tolaba nti waliwo ekyenjawulo Katonda kyateeka mu butonde buno nti bwe tubitunuulira tutegeere nti waggulu eyo waliyo Katonda ali emabega wa bintu bino ayogera nabyo ne bimanya nti kaakati ekiseera kituuse katuve ku lukalu tugende mu mazzi tusobole okuzaala. Bwe wamma omwana ebbanga lyamala mu lubuto emyezi 9 Bannasayansi batugamba atandika kasirikitu nga katafaali kamu bwe kati naye ne kagenda nga kezimba kazaala obulala. Omwana n'atandika n'akola omutwe n'akola omubiri omutima organs ebinywa ebyo ebyenjawulo mu mubiri ne bigenda nga byezimba mpola mpola. Omuntu n'abeera omuto n'abeera mu lubuto munda nga mwaliira mwasiza mwakolera buli kimu. Gwe ekyo tekikwewunyisa? Golowooza ekyo kibaawo bubeezi bwe kityo nga tekiriiko maanyi ag'obwa Katonda agasobola okubeezaawo omwana oyo munda eyo mu lubuto? Gwe bw'otunuulira ebimuli engeri gye bibeerawo gye bireeteramu okuzaala n'okuleeta ensigo n'okubala emmere nti enjuki zirina okujja zibigweko. Twasomanga pollination eyo mu primary. Ebyo ebintu byonna
Katonda gwe tolaba nti waliwo ekyenjawulo kyeyabiteekamu ti enjuki bw'ejja okunywa akabisi ate egenda kumaliriza ekoze ekintu ekirala ekimera kino kisobole okubaako ebibala bye kibala. Ebyo bw'obitunuulira kiki ekijja mu birowoozo byo? Enkola y'obutonde erimu ebyama ebitannyonnyolekeka ebyetaaga okulaba ne bitunuuliza ebirowoozo byaffe eri omuwunzi, eri Katonda eyabikola eyabiwunda. Abasoma ku sayansi ogendako ewala balina practicals ze bakola nga basala ne basala ebiyenje ne bagamba guno gwe mutima, buno bwe buwuzi obutambuza amasannyalaze mu mubiri. Ne weewuunya gwe bw'otunuulira omutima ogugwo n'otunuulira ogw'ekiyenje naye nga byonna bakugamba nti bikuba omusaayi. N'ogamba ate kati guno omusaayi gwo nga si mumyufu ng'ogwaffe. Gwe tekikwewuunyisa ebintu ebyo bwe tubitunuulira ebirowoozo byaffe bikomawa? Bikoma bukomyawo. Enkola ey'obutonde yonna erina ekintu kyeyina okututunuuliza nga ye Mukama Katonda. Waliwo akamera wano ke bayita mukoweewumbe. Mukoweewumbe bw'omukoonako ne bw'okoona ku kakoola kamu bwe kati ekimera kyonna kyezinga. Sayansi kyoyo. Sayansi si mungi nnyo gwe batunnyonnyolaawo ate biki bw'okakootako bino ne bikola bwe biti, eminnyo ne gitambula, ebyo byonna. Sayansi si mungi nnyo. Tolaba nti waliwo Mukama Katonda ekintu ekyenjawulo kye yateeka mu butonde, nti buli kitonde bwe tukitunuulira n'eriiso ejjogi tusobola okulaba nti waliyo omuntu, sijja kumuyita muntu, naye waliyo w'amaanyi eyakola. N'obeeraawo ng'okanudde eriiso naye ne liraba akawuka akatambulira ku sipiidi ey'amaanyi n'otemya akawuka ko ne katasobola kugwa mu liiso. Kiki ekyo ekiri mu mibiri gyaffe? Kiki ekyo ekiri mu butonde ekyenjawulo ekireetera ebintu bino byonna okulaba nga bitambulira mu nteekateeka? Wali weegendereza nti bwe weekoona leero n'oddamu ne weekoona enkya ne luli, ekintu ky'okola response eba yeemu. Bwe weekoona olina okubuuka mu buli muntu. Ebyo Katonda yabiteekamu mu muntu. Omuntu ono abeere nga abimanyi by instinct. Teri ayigiriza mwana muto kuyonka. Naye omwana omuto azaalibwa n'akaaba ate nga n'okukaaba kwa kigendererwa. Naye ne bamuwa ebbeere n'ayonka nga tewali amuyigiriza. Muffe mulimu ebintu Katonda bye yateekamu, sayansi by'atasobola kunnyonnyola naye nga bitulaga obukulu bwa Katonda ono gwe tusinza. N'olya emmere buli omu n'alya ekika kikye, naye ffenna ne tumaliriza nga tulina emiganyulo gye tuggyeemu. Ebyo byonna bitulaga ki? Bayibuli etugamba tutunuulire ebitonde ebyo tuyige. Tubitunuulire tuyige. Bw'osoma Ngero essuula y'omukaaga, Ngero essuula 6 n'olunyiriri lwa 6, Bayibuli egamba nti genda eri enkolooto gwe omugayaavu, lowooza empisa zaayo obeerenga n'amagezi. Bayibuli lwaki etugamba etusindika eri ebitonde bino ebirala? Kyegezako tugamba kye kino ti Katonda akola mu bitonde bino ne bibaako ebintu bye bikola ate naffe abantu bye tusobola okuyigirako okulaba nga tulina empeke ey'obwa Katonda mu ffe. Abaganda bagamba nti amagezi muliro, bwe gukuggwako ogunona wa muliraanwa. Naye n'olunyiriri luno kyerugezaako tugamba nti ffe bwe tuba tulowooza nti tukomye, ebyaffe biweddeyo,
tetukyalina kye tuyinza kukola. Tutunuulireko ku butonde buno Mukama Katonda bwe yakola, bujja kuzza amaaso gaffe bugatunuuliza eri Mukama Katonda, kubanga tujja kulaba nti Katonda akola mu bwo. Tuyinza okubeera eyo bamakanisa oba mu famire ffenna tweyuzizayuzizaamu, tulemeddwa n'ebyokulaakulana biganye, kubanga ono ayagala kino oli ayagala kiri, ffenna nga tuli awo tewali kigenda mu maaso. Mukama gamutunuulira engolooto. Bw'otunuulira enkuyege engeri gye zizimbamu ekiswa, weewuunya nti buwuka butono bwe buti naye bukola mu bumu obutayogerekeka, mu bbanga si ddene n'olaba nga buzimbye ekiswa ekinene ddala. Mukama Katonda bw'agamba nti tutunuulire ebitonde, tubeeko okuyiga kwe tubifunamu. Abamusobya mulowooza nedda, abamutuufu nnyo. Ebintu eby'enjawulo Mukama Katonda bye yakola ayagala tubitunuulire, bitutegeeze ebyama, bitutegeeze obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe. Bayibuli etugambye nti ebyo byonna nga tubitegedde tuleme kubeera na kyakuwoza. Nja okukakasa nti ekyokuwoza tekijja kubaawo, kuba Mukama ajja kuba akoze ekitundu kye okutuyigiriza eby'obwa Katonda mu ngeri esingira ddala okuba ennyangu. Zabbuli ey'19 niryolusooka paka ku lwokusatu. Zabbuli 19 niryolusooka paka ku lwokusatu. Bayibuli egamba nti eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda, n'ebbanga libuulira emirimu gy'emikono gye. Omusana gugamba ebigambo omusana, n'ekiro kiraga amagezi ekiro. Siwali bigambo newankubadde olulimi, eddoboozi lyabyo teriwulikika. Bayibuli etugamba ki wano? Nti tutunuulire obutonde, tutunuulire ebbanga, tutunuulire ebintu ebyo Mukama bye yateekamu, tutunuulire enkola zaabyo. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kisimbye nnyo ku nkola z'ebitonde, enneeyisa yaabyo, engeri gye zikolamu emirimu gyazo egy'enjawulo. Mukama gy'ayagala tutunuulire, tulabe nti ebintu ebimu ku ebyo byakyama nnyo tetusobola na kubitegeera, wabula nga kiteekwa buteekwa kuba nti waliyo Katonda ow'amaanyi eyabiwunda, eyabiwa obusobozi obw'enjawulo okulaba nga bikola emirimu egy'enjawulo egibibeezaawo nga biramu ate nga n'okugasa bigasizza ne binnaabyo ebirala. Ebyama ebitanyonnyolekeka mu bulamu bwaffe ng'abantu, ne bwe tuba tetutunuulidde ebitonde ebirala, tutunuulira abantu ffe ffennyini, tetulinaamu bintu bye twewuunya mu ffe. Ne weewuunya omuntu abeera atya na kino, omuntu abeera atya awo ng'omutima gukuba n'amala emyaka 80 nga gukuba buli lunaku, nga gwatandikira mu lubuto lwa nnyina ne gukuba naye nga tegukoowa, nga gusigala gukuba buli kiseera. Ekyo gwe tekikwewuunyisa? Maanyi kika kyago nti ne lw'otalidde gwo gusigala gukuba. Okimanyi nti ku muntu omutima kye kintu ekisembayo okufa oba okwonooneka. Abasawo bo batugamba nti omuntu bw'aba yakafa basobola n'omusala ne bamugyamu omutima ogwo ne bagupreservinga somewhere. Gwe bw'oba wali osazeeko enkoko okimanyi nti enkoko ogisala n'ogikutulako obulago naye ng'omutima olaba gukyakuba. Ebyo tebikwewuunyisa? Katonda bintu bye yateeka mu bitonde. Enkya ya leero obutonde buno n'ebyewuunyisa ebibulimu bitusindika eri Katonda eyabitonda. Leero lunaku lwa Saturday, lunaku lwa Sabbiiti, genda osinze Katonda oyo omutonzi. Ekyo bwe bubaka bwagezaako okutuwa olwaleero nti mutunuulire ebyo, munzijukire, mukomewo ku kusinza okw'amazima, musinze oyo Katonda eyakola eggulu n'ensi. Bayibuli kyegezaako okutugamba
gw'osinza ki era osinza ani? Bw'oba tosinza ku bwa Ssabbiiti, ani gw'osinza? Nga maliriza nkukoowoola nti tudde ku kusinza okw'amazima. Ebintu bino byonna nga tubiraba n'ebyewuunyisa ebiri mu butonde, amaaso gaffe bigatunuulize Katonda oyo atugamba nti mujje mukomeewo mu kusinza okw'amazima. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Weebale Ayi Kitaffe omulungi, otuwadde enkyene ennungi olunaku olwaleero. Saturday olunaku olwa Ssabbiiti otugwanidde okusinziza. Mukama mukwano gwaffe oyo ali awo mu ddiiro, muteeka mu mikono gyo, nga nsaba oyongera okumulungamya, nga ateekateeka asitula ebigere ebyo ogenda okusinza. Mukama obeere naye, yongera okumukakasa ku nsonga zino. Mukama tuleme okutunuuliranga ebintu nga tetwefiirayo. Ayi Kitaffe omulungi, tuyige ku ggwe Katonda omu ow'amazima gwe tuyina okusinza omwoyo awamu n'amazima. Tusabira bonna abagenda mu kusinza, obawa okusinza okulungi, wetusabye n'okwegayirira mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Nkwebaza okubeerayo ng'olaba puroguramu eno. Era njagala okutegeeza nti waliwo enkyukakyuka ezijja kuviira ddala mu mwezi ogwa October. Puroguramu eno ojja kuba ogifuna ssaawa 11:30 ez'okumakya. Evudde ku ssaawa 12 ojja kuba ogifuna ku ssaawa 11:30 ez'okumakya. Saba Mukama akuwa omukisa. Beera bulungi, kwagaliza okusinza okulungi. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.